abadde mu ICU kuva ku Sunday nafa ku makya leero ssaawa 8. Bannayuganda bakedde kufuna mawulire g'okufa kwa myuka omwogezi wa gavumenti Kano Shaban Bantaliza ng'ono abadde ku ndiri okuva ku lunaku olw'Essande oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago nga teyeewulira bulungi. Bantaliza bangi gwe babadde bamanyi mu Buteerya Ntama nga yaliko omwogezi w'amagye era ng'ono abadde mukyaze nnyo ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo okusingira ddala ng'awolereza gavumenti. Ye omwogezi wa gavumenti Ofuna Opondo nga yabadde mukama wa Shaban Bantaliza akakasizza okufa kwe. Njagala kukonfaminga oba okukakasa abatulaba abatuwuliriza okufa kw'omumyuka wange nga Executive Director wa Media Center era mumyuka wa Government Spokesperson Kano Shaban Bantaliza afudde mu makya leero mu Mulago Hospital wano emabega era ekimutute ye bulwadde buliwo leero ya COVID-19. Yo embeera ebadde yanyeeke nnyo ku ddwaliro ly'e-Mulago ng'abantu bangi bajja okusaasira ab'eŋŋanda n'emikwano egy'omugenzi. Abantu ab'enjawulo okuva ne mu gavumenti nabo basindise okusaasira kwabwe eri famire y'omugenzi Kano Bantaliza ku mikutu gya yintaneti era ng'ono bamuwanye ng'omuntu abadde ow'enjawulo nnyo mu ggwanga. Kano Shaban Bantaliza abadde atubeererawo ng'ekibiina. Kano Bantaliza w'obadde omugambira wonna abadde agenda akiri atoba n'olulimi naye ng'agenze n'akola omulimu gwe. Ate si ye muntu abadde akulembeza nnyo ssente ng'abantu b'NRM bwe bali. Abantu b'NRM baagala ssente. Omwogezi w'amagye naye ng'olabira ddala omulimu gwe agwagala ne bw'ayogera ensonga agikattiriza bulungi ate aginyumisa naawe kennyini amulaba ofuna bulungi message y'abaweereza. Abantu abasinga babeera ku mirimu kufuna musaala na kufuna ssente n'olaba oli ayogerera mu bantu naye ng'omulimu gwe talaga bitone Katonda bye yamuwa. Ofuna Opondo ategeezezza ng'enteekateeka z'okuziika omugenzi bwe zijja okutegeezebwa abantu gye bujjako mu maaso. Ebyokuziika tetunabasobola kwogerako leero. Ngenda bugenzi kati nva Mulago ngenda Embuya ku UPDF headquarters tukubaganye ebirowoozo ne family ye tukanye di wetunamuziika Emitoma district y'Emitoma. Nakandi Sarah, STV Select ey'enjawulo.